Institute of Health Sciences ogamba chi abo botambula nnyo nabo. Okay. Baba TV kuliko filimu sobola okuteekako n'olaba. Yeah man. Yes. Yo. I hear you. What is that one? I hear you. You hear me? Yeah. Okay. Good evening, sir. I'm good. How are you? How are you, sir? I'm all right. Hey, so good evening. You are good. How are you? You are all right. Yeah. Hey. Okay, welcome to Talanta Mudid. You are welcome. You are Mr. Lion Angel. As far as my records are concerned, you were supposed to be here yesterday. What happened? There was a bit of rainfall yesterday's evening. Hey, yeah. So don't you have a car? You have driven yourself. Yeah. The car is no longer be so far from me. Sorry? The car is no longer so far middle. So far middle? Yeah. Dolo mi so far so longer so far middle. Yeah. Yeah. Onaja tusobola. Right. Otuli note. Kale nsinaze kinyongera. Na Wanyago Buyemba, Lubuka district. Yeah. So what does Lion Angel mean? Lion Angel is an angel, Malaika, but a real lion is an animal. I trust to come through Lion Angel. Apparently you are an angel of a lion. Of an animal. One animal. Yeah. So animal lion, go sit. You can take over. So Number now, 3. Yeah. How are you? I'm fine. You're fine. You're welcome, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. You're from where? Mutai Kanyale. Mutai Kanyale. You're called who? Champion soldier. What is your clan? It's Bukwalu. My clan? Yes. Bukwalu. Bukwalu village. Bukwalu. My clan. Your clan? My clan. Is Bukwalu. Bukwalu. Then your totem? Item? Totem. Totem. Interpret me. Which team do you support? Which team? My team. Your totem. I doesn't have. Hey. So you doesn't have at now. Whoa. Champion soldier. Yes. Champion soldier. Yes, A totem is zero. Which school do you go to? Nga you eat English. So SDA. Which Senior class? secondary school. Which class? Senior 3. You man, you can eat English. He's the best eater so far. Best eater. So far. Champion soldier. Are you a sir. soldier? Sometimes I'm a soldier. Which times are those when you were a soldier? A soldier. During that time where I am going to what? What? No, not to kill. I was in a studio. I can be a soldier. You can be a soldier. Champion soldier, I expect you to be at school right now. How comes you're here in Talanta? How comes right now? Because how comes to be rich now? How comes? Yeah. Because wait. Because what is the name of your school? I'm so SDS in your secondary How school. comes you're here? You're supposed to be at school. Because of your orders. Because of my orders? Yeah. How? Because I'm hearing you are the one who ordering. Who is your dose? My dose? That is Robert Anton. Robert Anthony. Is he aware that you're in Talanta, Mudid? Yes. Okay. Yeah. You allow him to come. Webale nnyo ssebo katufune namba 4. Katufune America Bruno. Lwaki tonkuba ti Kasaka? Lwaki onkuba Bruno? Kasaka? Nkuba kwa Kasaka. How are you? I'm fine. Fine. Can you describe your style or the way actually you cut your hair? Which style is that? Which style? Yeah, Raga. Raga? Style like Raga. Raga is the... What's the style? So your hairstyle is raga? Is raga. The hairstyle is raga. Hey. Why is Rebaga? How old are you? How old are you? My name? How old are you? How old? From Wenge. From Buenge. And your name?
My name is Ali Bobby Zeda. Ali Bobby Zeda. Ali. Yeah. So where are you from? From Buwenge. How old are you? Baby mu. Yeah, Buwenge. Bobby Zeta, Once. do you have a wife? What? Do you have a wife? Hey, I'm a wife. You a wife? You a wife? Do you have a husband? I'm a wife. You a wife? My wife. Genda otule. That is it. Ali Bobby Zeda. Eh. From Buwenge. Kali katufune asembayo. Manuel. Bobby. Ali Bobby Zeda. Number 5. Yes, I'm here. Hey, good evening, sir. Good evening to you. How are you? I'm alright. You're all right. Yes. You're from where? Chiwagama, Chiwagama. Which district is that? Jinja District. Hey, Jinja district. Yes. Where Batwala is governing. Yeah. You a student? Yes, I'm a student. From which school? Pilkington College, Muguluka. Senior what? Senior 5. Senior 5. Who is the senior woman teacher? I don't know her. You don't know her? Yes. Why are you here? I'm here to showcase my talent. Yeah. So what talent do you have? Singing. Singing. Yeah. What is that name again? Harizo. Harizo. How do you spell it? Harizo. HURRIZO. Harizo. Yes. A student of Pilkington College, Muguluka. Okay, Senior kale. Abasawo ne bannyabo bebo bakontabu nange sina tabu. Namba emu ye mwami ani? Viking. Okay, kale Viking n'alumba. 87.7 Baba Fama. Talanta. Mudid. Wahimba. Wantega kamuli kumeza wenkalaba nenkujjukira oli wambeeyo singa ne feeza brondi za busidila mulavu nkuwadde ttenda oli first grade material oli molusanyalaze gwamponya olinga kasana kakumacha I promise to be your defender silitakebele predator open your heart for me to enter oli meleje silikuta kebele mpewo obe bugumu wakati Chibuyaga nga kunta gwe byonna mu byonna ma sweet love wo moli full package kebele mpewo obe bugumu wakati mu Chibuyaga nga kunta gwe byonna mu byonna ma sweet love wo moli full package I have no chance to escape your love I'm addicted and I need your love na nanagiza ne mu mutima mundonjo kyayo kya omutima gwange wagwefuga lwesikulabye manya siba na mirembe mina kupenda sana mina kukunda baby you're my share baby. Ate kayogedde ku kasana ak'okumakya banaye akasana kawomaako oba katonda yakateekamu ki simanyi kumanya. Yagambye nti no mu luyimba future olwa acidic vocals lwagenda okuba ng'ayitiramu mu style eno ey'eŋŋoma. 87.7 Baba Fama. Talanta. Mudid. A Viking Bwena kufuna nentula balina baleka nagenda kati silina kyenoonya kululo aisalenda nebwe wajja jembeera ku mutima tewakyuka wanjagalirayo nga bwe nali awatali kondishoni kati nkufiiringa deeping me yegwe pulani epulani B my number one priority kwagala nnyo munange yesingi nze nkulemerako kuba nakulaba mu future amazima kupenda nnyo kuba nakulaba mu future nze naku zino kutimba nnyo kuba nakulaba mu future baby nkulemerako
kuba nakulaba mu future oba wakulira ku yogati sikini yenyirira munange nze ne mukusoka bwenakulaba nali sikikiriza bannange kuswagalye waina natyo kufesinga naye nga sisobola kugumikiriza nafuna plani yekiwani kukapapula kugambe nkulina ku crash timbako ku status yobanteeka ku Facebook yonti. Okay, mwana mulenzi Viking bwati wasobodde okubanga gulawo mpaka olunaku olwaleero basebo ne bannyabo bwati n'amaliriza akakati nga ye ogugwe guwedde alinze babyabakama basobole okubanga bakatyemula oba abalonzi nga tuwa Talanta gyatweddedde olunaku olwaleero tulaba oba emwongerayo oba akoma wano era ng'ono ye Lion Angel okuva enawanyago. 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Buli omu wuumuza byokola bebiddewo nze ndeese wuma ennyimba by'amasanyu ng'ate mulimu n'okuyiga akati ndeese by'akasuku wulira emboozi y'akasuku onno kasuku yali alunda nte mu ttale kwe kusanga akawanga k'omuntu nga yafadda alaba wakakonerera ssebo n'akabuuliza era n'akakyusiriza kawanga kyekyakutuukako kawanga yogera kyekyakutta ye lwaki tebakuziika gwe kano kiki naye kawanga ne koogera kasooka ne kamugamba ssebo ekisinga kuusa abasajja kyanzisa wowe n'abeeka tebakimanya nti ensi eno teriko nnyiniyo leero lukyanga oli mulamu luli nobeera mufu gwe kasuku ekiri ku sawuliba olimiro naye ojjanga nondabako munange kale ne tunyumyamu kawanga kasuku olwaddayo ng'akuŋŋaanya bataka n'abagamba nva mu lusozi gye nsanze akawanga nekanyumiza kali akawanga koogera bawaka ne bamugamba musajja gwe lwaki otuferayi ko mutugende twogere akawulira nkuwa amataka n'abawala bateekawo sente zaali nnyingi ne bamugamba tugende koogera obe mugagga naye we katogera tujja kusala omutwe todda nagwo. Muwulireko ku bulumi muwulireko ku bulumi wabula muntamizizza ogwo oguyimba Bobi Wine lwe luyimba lwagenda okuba ng'ayitiramu wali mu ngoma. 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Yaman Lion Angel straight away from Nabanyago Buyemba, Luka district. Yaman, I have come to express peace for the mind. Yaman. Wali Ramande Weruti, Novukubanga Batonye, Wachango Lunakula, Naye Mukuziba, Wachuka. Hewanga jenjoleze motoka kumacha, jentera n'okufuna ekyenkya. Bandi kuchencha tuguze mmere ebweru nalajana obusajja bwasalako omukazi omuda gabukamba okukira ennumba bw'emmere gy'otunda erimu obukyamu era nkukutte olwawo ne bawamba buli kyalina amasowaani masepiki n'akaaba ne mubuuza nkuyambe kimaama bw'oba osiraanye naŋŋamba tugambire ku Jennifer kendeza obukambwe tugambire ku Jennifer akendeza obukambwe tugambire ku Jennifer nti ekibuga kyaffe tugambire ku Jennifer akendeza obukambwe tugambire ku Jennifer nti ekibuga kyaffe ewange bangobesaayo zikonteyina n'obumaali ne babwezibika beera kubanga sesobola singa naddadda mu kyalo Kalibala yatembe y'amakooti okuvaalo yajja mu Kampala omwo mwafuna ekyokulya n'abeesawo n'abantu beeka naye ateeka osigalire Kalibala aludde mu makooti ago okuva lwe baamuyimbako tagavaamu oyo ye Lion Angel okuva enawanyago basebo tuleetedde olunaku olwaleero basebo ne bannyabo bw'atyo n'alumba 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Oh nana, champion soldier, and the batch the writer, you may love movie go your body, the way you win up your body.
gyantambuza bubadi ono wa bubadi choko mutima gweleze zena guleka gweleze nzonumiza bwelele tienda kubona bwelele oli mu mutima nzonsula wano nenda bukyanga kubona wano waluma musawo nyiga wano yegwa musawo wange musawo yegwa musawo wange musawo yegwa musawo wange musawo w'omutima gwange musawo yegwa musawo wange yegwa musawo wange yegwa musawo wange musawo w'omubiri gwange musawo zepeni gwe olupapula olupapula gonumya omutwe ngutakula nze ngutakula magamaga nze nfune ansa menya omutima onagulaza kansa gwobigana nga mbigamba tata nga mbigamba mama sitamidde sinwa walaji jangu nkole konze nfune energy kale otatamira kale ande bash yawandiika oluyimba olwo okusinziira ku mukulu ono bwayimbye mu luyimba webale okuwandiika atakobya ati ande bash agambye ande batch ande bash the writer ande batch ono yawandiika yoyo mwenyini oyo wama ndikwewunyanga kale mukulu champion soja bwatu yagaye nti wa epas guli wano wagenda okubanga ayitira ate era naye abalage nti ayinayo talanta 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Amusokota wano ate tonta baby nyoza wano gwe wawandise tobyakute hello wano gogoliwa wano uwa kale champion soja bwatu basobodde okutambula 7 Baba Fama. Talanta Mudid. Baby, yegwa muwala gwenjagala. Baby, yegwa muwala gwenjagala. Yegwa muwala gwendota nze, yegwa muwala gwendota. Ansuza nga sebwise, yegwe aida gwendota nze, onsuza nga sebwise. Baby, yegwe aida gwendota nze, yegwa muwala gwenjagala. Ansuza nga sebwise yegwa muwala gwendota nze ansuza nga sebwise yegwa muwala gwenjagala yegwe aida gwendota nze alibobezeda nabagamba yegwe aida gwenjagala yegwa muwala gwenjagala nze yegwa muwala gwendota yegwa muwala gwendota nze baby yegwe aida gwenjagala yegwa muwala gwenjagala ansuza nga sebwise jo otya nga tiwebwise aida ekikusuuza munno nga teyebwise kyekyaki lwaki osula empewo lwaida ate aida gwe ebyo byokusuuza banno nga tebebwise ebyo wanyama osuza ali bobizeda ng'ali bukuna Okay, Ali Bobby Zedda n'agamba nti nno ewa dakitaali Jose Chameleone ono yaguze baasi wagenda okubanga ayitira mu luyimba lwa Jamila bwe kiri? Muliyimba wa Jamila ngenda kuba luyimba lwange just mentu. Ate lo oyitidde mu mentu ya Jamila. Ate engoma tiyo. Kale sebo tekina buzibu. Nandilese yangairwa kubaza zinakuja. Engoma yo tiyo ya Kamiri. Kale tekina buzibu. Luyimba lwa Jamila. Olangira mu nojo ebigambo byo. Akimanyi to. Lumba. Talanta. Mudidi. 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Yeah. Nabagambanga kampasekwe kunze kampasekwe ngali bobizeda kampasekwe kunze kampasekwe kampaseche yambi kunze paseche yambi kunze gwe cheyambi yafuke nsonga gwe cheyambi yafuke nsonga gwe yafuke nsonga gwe cheyambi yagaga wazanze gwe cheyambi yagaga wazanze gwe gwe chiyambi yagaga wazanze gwe chiyambi yazala abana gwe yazala abana gwe chiyambi yazala
nagwe nsaba mukama munkumire nsaba mukama munkumire nze ne mama wanga munkumire nze ne mama wanga munkumire nze ne tata wanga munkumire nze ne tata wanga munkumire nze mujembalago muchala wange mujembalago muchala wange gwe nabagambanga kampasenze gwe nabagambanga kampasenze. Mugendeyo musajja abalage omukyala gwe bagambanga nti kawase bwatyo ali Bobby Zeba bwatyo naye waliwo wano okay kali Isa Osekachi, you also remember mu Studio King bwali chikulume awali abangi Ronald D bwatyo bwagambye wena wanseka you would have bought hens from your 10,000 bro. Okay kali netugenda ew'omukulu asembayo naye n'alumba 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. Fe ku muziki tulinyonyi nkeze tufitire mu community nga batuze twaze kiziki tulebuze omuliro twakumye dda up and down ife twakumye dda omuliro twakumye dda left and right ife twakumye dda omuliro twakumye dda up and down ife twakumye dda omuliro twakumye dda left and right ife twakumye dda fe tuli munda tunyumirwa vibe eri waggulu ekizimbe kiwaala kakasa nti tugenda kukeesa kubaana ekyenge tumaze osimulula kino kiwedde mu munyangere ekirala obuswala I want them dead mu kizimbe squeeze ekwateko tujjako tubehavinga ng'abaavaako ebintu batulekedde tukwateko kuba ne betukwata abambi babinyumirwa naye wano wendinze entuuse kuba kino kibebi kirina full stock abageyageno kikyogeyaawo bebi soko banyenyeze laba watu omubiri shata te skin yeyogerera omuliro twakumye dda up and down ife twakumye dda omuliro twakumye dda left and right ife twakumye dda omuliro twakumye dda up and down ife twakumye dda omuliro twakumye dda left and right ife twakumye dda naye nga walayi DJ tukubye tuni kuba zitandise okulaba zikantuni ngoze gonze ndigakubiddwa batuni kubanga so kunyino kyenge n'ekiziki olodi nze ekyenge nekisitula bubinyo bebi ekiziki kati ekyenge kirodi nzaawo Sila vibe y'omuziki alodi nze buti sawa ya ndongo si sawa zino ekyana kirina full stock soko tuwulye biki ebiri mu stock omwo stock kyenge byetaaga nembikulaga physically ate gwe kyana ogaye kyana kyekibirina stock atu kale ko kubeera nga buli kimu okiyinago so oli self content waliwo omuntu nga byonna tabirina wali omuntu okubeera nga alinako bitono naye gwogamba jjaji mulamba ande bash wabona ku kikyazira ekindi wali okubeera neno wansi nga face toyina mubigere kale harizo bwatyo naga nti nno ewa palaso nalonda nemmala wajja okubanga ayitira era bwatyo nalumba 87.7 Baba Fama. Talanta Mudid. kale yeyo harizo bwatyo wasobodde okubanga atambula era olunaku olwaliro bwetuti kakati harizo anso ekisooka akayimba nalonda nemala kalungi buli omu akaagala nange nkaagala naye you are not musical obadde tonyuma kulaba nakuwulira nti oyimbye niyo oyimbye gafula nagalaale teweefuddeeko bino ebintu tuzze tubyogerako emabega wali wonna nti kijifeeko obadde nga agikwata bw'ogizanyiramu bw'ogifuna then sweetness oli mvubuka muto osoma nsoma sio kati gomwana asoma wakaponi osofo kyayinayo obudde talent esobola okuba mweri naye talent yo nayo tonnagizuula yongera okulabako ewalala but if you want music concentrate kozesa kyonna kyosobola okuba nga osobola okudelivalinga leero
onkoze obubi obutagambika ate nga bwe nkulabye ndabye omwana agenda okununula ffe abaagala abali mu masomero abalina talent so weetereezeemu breath control eganye tusobola kwecontrollinga gwe nga gwe oyagala okuyimba oluganda mu lusoga creativity entertainment ebuze akayimba kananda ne malaka digida we could at least see some energy or something special but nothing totally obadde still ng'omuti gw'amasanyalazi ne weetuulire so weekoleko osanga mukama asootuwa omukisa tetubaako ne kyetukola ekirala omwami gwe bayita ali Bobby Zedda yes sebo ali Bobby Zedda osinga kumanya lulimi ki singa kwenda kupa Luganda lwosinga okwenda okuwemba aye osinga ategeera lulimi ki baina ntijja kuba ti singa ategeera wa Lusoga aye ngeino era nti singa oli muki ndi Musoga kale aye toyidi Lusoga ndi Musoga kale kakitwale ndi Musoga ati kukitwala osinga ategeera lulimi ki lwosinga okwogera Luganda osinga okwogera otambuliramu so eyo ku kyalo akwata Oluganda niwe asinga n'abasinga si we kibeera buli omu simanyi buli muntu wabasinzire nga wasobola okukiwulira kati nsaba olusoga luno walugwamu bugwe baba Musoga ni mama Musoga tuli Basoga aye weegomba Oluganda ate twesinga okubiramu kale kakati bwe tumaliriza competitions n'ezaaleero ojja kubira Muzeeyika Byanzo akuweeko recording yo olaba Oluganda lw'oyimbye ojja tegeera nti osobola Lusoga kategedde byengenda okusimako olina eddoboozi erisobola okuyimba your voice can sing bw'oba ofunye training ne bakusomesa nti ne bakubulira nti osobola kuyimba kene era keyo bagiyimba bwe bati n'omanya nti kati bwe mba ngenda kwambuka nkola bwe nti ne bwe nti eddoboozi erisobola okuwooma okusuka ku eribadde naye olw'okuba nti tewafunako training yonna okuggyako genda mu jango kubakowa n'okugamba nti Oluganda ojja dusobola omanye obusobozi n'okwagala byanjawulo kati oyagala kiri n'olabika osobola kino so weetuulire muganda wange eno Talanta Mudid si jangu oyiriba omudidi omukulu gwe bayita Lion Angel gwakubye Bobi Wine Jennifer wa Lion Gita akapero oyimbye biki kapera kasuku oyimbye kasuku yesebo olwuliddeko oluyimba olwo nga luzannya yesebo oluyimbye bulungi gweoba olaba gwe nga ggwe nga amazima gali nti eryo wentusene wandya webale nnyo kati gwe no comment kapera then ku track olabye nti ojja okubyawo omanye ng'otuuse kineegenda eno n'ogenda eri n'obigatta nekikulya n'odduka n'okisika weetaaga training yesebo osobola okuba n'eddoboozi eriyimba your voice esobola okuyimba naye weetaaga training then weetaaga okuwuliriza kye bayita a musical ear ng'osobola okuwulira track n'omanya nti katono nteekawo kino nebisobola okutambula so bwe kiba kiganye leero togwamu maanyi Talanta okyasobola ogikwata oba okyasobola okugezaako ekintu ekirala kikyera kyoyagala ng'ogyeko okuyimba kirala DJ oyagala kubeera VJ DJ genda oma kale lwaki otumalidde obudde mu kuyimba genda oli oma mugambe oma njagala bwa DJ ajja kuyamba so beterezeemu Vikings esebo akati Vikings wangi gwanyiza enyinza obuloboozi kwa Sidik kakati lumu ojja kutulika tonyiganyiga amaloboozi ago gago ate mba njagala kakasa mukwagala okakasa ojja maliriza ogire pyarara era naye akakasa yakitegedde lumoja tunagenda ogira ng'oyo noonyaawo kakati mwami Vikings nkwegayiridde eddoboozi eryo liraba bw'obufuna ka training likyogera nnyo because njala tufuneyo omukisa tukifune nzikiriza nti wetuna Friday njabba waayo omuntu asobola obayamba ku ekyo mumuntu jja munoonya mu biseera yammwe eby'eddembe ajja bajjako akasente si wabwerere abayambe ku kye bayita vocal training
nobayamba kizi n'ebirala ba producer leero tombisiza bulungi wero talent wetaaga just kusomesa kumanya kyosobola kukola talent esobola obbanga mweri yeetaaga zuula ate omuti guveeko eriiso limyuse nnyo anga sigukozesa wetulire wansi baweddeyo eryasigereyo kuli wano champion nono gwe nawandiikira noyo ande bachi so obeereyo ng'ogamba nti ziyakuwandiikira olimba olufu muganda wange n'ebirala kakati champion soldier oyagala nnyo okuyimba nange nkiraba naye ekisooka eddoboozi lyo nze muli mpulira lisobola okuyimba naye nga bwengambye wali nti weetaaga training then ekirala obadde osobola okukwatako ennyimba ezo n'ozibanga azikwata ozizanyiramu but weetaaga training weetaaga n'okwezuula buli omu asobola okuyimba wali oli nga alina kutontoma wali oli nga asobola buli omu alina kyasobola okukola music olina okwezuula so mwenamwena abazze mbeegayiridde bwe muddayo mwenoonye buli omu asobola okuba nga azuula kyasobola mwebale nnyo awo buli wokozesa statement eyo abaidye mwidye mu kuyiriba timwidye mu kwemba talent ezirayembye nitukoba tuti mwana ono alina talent ennuvu n'embisibisi titugibuliire mwena we muli awo kunkaaga ey'abajaji ez'abali muno ezirawe ziiza 25 so amagezi gembawa ayenda okwemba aire yayembe akole practice esinga kwawo ayina ekindi kyasobola okola aje mu kindi ayo lwaleero ezirala ze talanta eyinza oba mwayi nga leero titugiboine era n'olwekyo bajaji abali wano tubaire tusaba abakulu bano tubasiibule nga bukaali oweebuwenge DJ Omaya ali kujja musaba akutwaleku otatawaana na taxi tubaire tusaba mwena tubaleke mujje mukole rehearsals Talanta Mudid waliranga omwaka ogwo mweyune nga musinze kwawo kuba tienda ate tubawe comments ndala edo so ife nga bajaji abeno tubaire tusaba group yona egende round it up eire yoko inuma ku round eyinuma eyoko ewandiisa Ricky